ono ye yaviirako entabwe yonna ye yaviirako olukwe. Ssabbiiti 2 eziyise poliisi yavaayo netegeeza nga bwetandise omuyigo gwa Lujja Tabula agambibwa okubeera omutwe omukulu mu ttemu eryakolwa ku mubuze Daniel Bbosa yali akulira ekika ky'endiga. Bw'ati bw'alabika ayinza okumulaba nga eno yasaba bukadde 10 eri yenna ayinza okugiwa amawulire agayinza okubatuusa ku tabula. Tutaddewo akasiimo ak'obukadde 10 ez'empeke ate nga zigwirawo eri oyo yenna asobola okutuwa amawulire agasobola okututuusa ku mwami Lujja Bbosa Tabula. Enanga agamba nti ne gye buli eno amawulire ge baakafuna tegannabayamba kimala kuzuula amayitire ga tabula. Twagala okwebaza abantu abagezezzaako okutuwa amawulire naye amawulire gano tegannaba kututuusa ku mwami Lujja Tabula wajayinza okuba nga yeekwese oba ssente zino tezinnaba kusikiriza bantu nnyo kukwata tabula mutuleetera. Kati olwaleero poliisi etegeeza nga bw'oyongedde ku mutemwa gwa ssente okutuuka ku bukadde 2 eri yenna anaagiwa amawulire aganaagituusa ku tabula. Zivudde ku bukadde 10 ne bugendera ddala ku bukadde 20. Tusuubira nti ssente zino zisobola okuviirako ekitongole kino ekyabambega okufuna amawulire amatuufu agasobola okututuusa ku mwami Lujja Bbosa Tabula. Poliisi etegeeza nti yakugenda mu maaso n'okunoonya buli nsonda okufuna tabula. Naye wabanga tavuddeeyo tugenda kukozesa obusobozi bwaffe amaanyi gaffe gonna ge tulina okulaba nga tumunoonya mu nsonda zonna mu ggwanga wano ne mu nsi ezituliraanye n'ensonda zonna zayinza okuba nga yeekwese tujja mufuna ate tumusimbe tumutwale mu kkooti. Wiiki ewedde abantu 5 okuli Noah Lujja, Harriet Nakiguli, Joseph Nakabaale, Ezra Mayanja ne Mirena Luwenda be basimbibwa mu kkooti ku by'okutta Lwomwa Bbosa era ne basindikibwa ku alimanda eruzira. Raymond Tamale, NTV, Akawungeezi.